إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Wetwakomye ku musomo gwaffe oguwedde twabadde n'abaana ba Isirayiri nga basemberedde ddala awo nyini ku nsi ensuubize, era basobodde n'okubeera nga basindikawo bambega ne bakomyawo ne babakomezaawo amawulire nti nno ekifo ekyo kibuga kiriko emiryango era kirimu abasajja abalwanyi nnamige bakiwa ginnantagambwako. N'olwekyo bwe mba mwetaaga okubeera nga muyingira ekifo ekyo mwesibe ebbiri, kubanga abantu mugenda okubeera nga mwolekera si bantu bangu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yategeeza abantu be n'abateekateeka okubalaga nti Allah ali ku saidi yaabwe, tebabaako kintu kyonna kye bagulumiza ku mbeera y'abasajja abo abali mu nsi eyo, era n'abalaga obubi bw'okujeemera Allah ku kyengera kye kyabawadde. Yani Allah abawadde ekyengera ky'okuyingira ekifo ekyo, nnyini nsi asazeeyo bwe babeera bagenda bayingire ekifo ekyo, ate okumujeemera kijja kubeera kibi. N'abalaga ku byengera ebyenjawulo Allah byazze abasuubiza ng'essaawa etuuse bingi ku byo okubeera nga babirabako. Kati awe nyini insha Allah twagala okutandikira nga Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ateekateeka abantu be okuba komandinga babeere nga bayingira olutalo kafungulankete lwe bayina okulwana basobole okubeera nga bayingira mu nsi eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yali yabasuubiza. Sharafa era ndowooza ssebo gw'ogenda tutambuza, nja kukusaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wasome aya emu ku emu. Wa idh qala Musa liqaumihi. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Olw'okuba ensonga gyali agenda okubategeeza eri munne nammwe gye mulabye agenda kubatwala mu lutalo, yasooka n'abajjukiza obw'okumpi bwa Allah subhanahu wa ta'ala gye bali n'okubeera ntagenda kubalekerera. Ebbanga lyonna yazze nga abayisa mu binene bye bazze bayitamu, baali ne Firawuna, baali mu bino byonna Allah tabalekererangako. N'olwekyo bajja kuba bakoze ensobi nnene singa bamujeemera ne bagaana okumwesiga ne badda wali wabbali ne bakola ebyabwe. Yatandika abagamba nti ya qawmi, abange mmwe abantu bange, udhkuru ni'matallahi alaykum, mujjukire ebyengera bya Allah gye muli. Lwaki tugambye ebyengera bya Allah gye muli ng'ate ekigabo kiga ni'mata? Ni'ma kibeera kimu oba bingi? Ni'ma kibeera kimu oba bingi? Kibeera kimu. Kati tujjeewo okuvuuna tugamba nti ebyengera bya Allah ng'ate ekiri wano ni'matallahi, lianna al-mufrada idha udhifa amma, kubanga ekintu ekimu mu lulimi oluwarabu bw'okyesigamya ku kintu ekirala kibuna. Si mu luwarabu lwokka, ne mu Luganda ogamba nti omwana wa Soweedi takubwa, omwana wa Soweedi takubwa. Aba akyali omu omwana oyo? Oba otegeeza nti abaana ba Soweedi bonna, oba muwala oba mulenzi oba muto oba mukulu, tebamuzannyirako. Naye ng'agambye omwana, tagambye abaana. Ne mufuradi kiri kimu kyekireese okubeera nga kibuna udhifa, kyesigamiziddwa. Kati ni'matallahi kitegeeza ebyengera bya Allah. Ni'ma kyengera kiri kimu, ne bwe kyesigamiziddwa ku Allah kitegeeza ni'amallahi, ebyengera byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. Yasooka n'abajjukiza ni'matallah, ebyengera byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. Idh ja'ala fikum anbiya'a, mu byengera ebyo Allah yabateekamu bannabbi. Wa ja'alakum muluka, n'abawa obwakabaka. Obwakabaka buno tugenda kubulaba mu maaso, buno busuubize bwe tugendako mu maaso awo biidhnillahi ta'ala. Tuli fenna wano bakyali ne nabbi tebannafuna bwakabaka. Obwakabaka bukola butya? Bujja mu maaso awo. Waja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin, n'abawa ebyengera ebyeddiini byataawa bantu bonna mu nsi muno. Yani yabateekamu obwannabbi
nga bungi okusinga bwe yateeka mu bantu abaki abasigadde. Genda maaso. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ebyo mba mbiwulidde era nga mbitegedde, kati bannange mukwate ebyokulwanyisa tuyingire ensi entukuvu. Ensi entukuvu ow'ekitiibwa Allah gye yabasuubiza, wala tartaddu, temudde mabega ne mwekandagane mga temugenda kulwana, ala adibarikum fatankalibu khasirin, ne munzikanga mufiiriddwa. Olufiirwa olw'okubeera mujemedde Allah, ne mufiirwa omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olufiirwa olw'okubiri olw'okubeera nti nno ensi eyo Allah gye yabawandiikako mugenda kubeera nga temugifuna. Kitegeka bulungi? Genda maaso. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. Bamugamba muri wagafunye dda, wakitegedde bulungi nti ekiri eyo munda kika abasajja betugenda b'otugamba ogenda okulwanyisa, basajja ngwaŋŋuli, basajja mmekete, basajja bakiwaje bannantagambwako, basajja bazibu nnyo. Kati wano wavaawo ebigambo byabamu ku bawandiika ku taarikhi ne bawandiika amawano, bayogera ku basajja bano bakanaaniyin, ne baboogerako nti baali basajja nga bawanvu nnyo nnyo, nga banene nnyo, ne batuuka n'okugamba nti omu olunaku lumu bwe yali atambula yagwa ku bambega abo abaali Nabbi Musa bwe yali akoze atya, bye yali asinze. Bino bye bimu ku mawana agali mu bitabo bya taarikhi. Kakati kiyava abutunuulira bw'ati, omusajja yali atambula oyo abutunuulira bw'ati naga buno buki figa yabo bulinganga abantu naye nga bonna bulinga obuwuka, abulengerera eri mbwengula, mbukyava abulonda n'abuteeka wano omukono gw'essaati, kati eyali badde nga fulayi, eyali badde nga ki bagita batya taanaapu, naye wano kuki wano ku mukono kati n'abuteeka awo ku taanaapu n'abuwumuzaawo, n'atambula. Bwe yatuuka ewali kabaka mukama waabwe n'anyenya bw'atyo omukono nene bukunkumukaawo wansi bumbega n'akunyenya omukono ne bugira ebyo si bituufu, ebyo si ki. Era wano wetwaliramu ebyafaayo ebyamawano nga ki abasajja bali abaali ab'amaanyi bwe banga bagadde okulya. Omwalimu waffe yatugamba nga nti omu yalyanga envubu 45 ng'akutama bukutami bwati lukutama bwonna wonna waali bwakutama omukono gutuukira mu nnyanja olw'obutuufu bw'obuwanvu bw'endoozi abeereyo mbwengula ng'alwanagana ebire bye bimuyitamu. Kati bwe yakutamanga bwati ng'omukono gugenda mu nnyanja ng'asikayo ki envubu, bwe yayibiriranga bwati ng'awanika bwanisi mukono ng'agikalirira kuki ku njuba ng'alya. Otusaba n'alya envubu ameka 45 olwamaze breakfast olwamaze breakfast. Kakati ogwo omukono ogukutta envubu gwo gunaawona okukalirirwa enjuba ye n'agutaliza, etejja kugutaliza of course. Ebyo si bituufu byonna ebyo. Kyekiraga nti si bituufu, kiso zonna z'amawano. Kyekiraga nti si bituufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khalaqa Allahu Adama walahu 60 dhiraa. Adam Allah yamutonda ng'alina enzira 6. Naga nti falam yazal alkhalqu yanqus, abantu balekerangaawo okukendeera. Ye nyini Nabbi Adam yalina enzira 6. Enzira kyeki 6. Enzira kyeki okuva mu kiseke okutuuka luddawa okutuuka mu kokola 6 ziyalina Nabbi Adam alayhi salatu wassalam. Abantu bagenda bakka. Naam. Kakati munnange bw'abanga gwe bavaamu bwatu byali yenkana nga basigadde bagenda bakka busi, teri kubuusabuusa konna nti no ensole zonna ziri fabricated, birimu ebyo tulimbisa n'obutebenkevu mu siira nti ebyo si bituufu. Kakati kyekituufu ekiri wano tibaali basajja bakiwaji, kubanga Allah yennyini yaboogedde nga bamaanyi bamegganyi, tebasobola kubeerayo nga bali mu mbeera z'abantu amakulu nga bantu ng'abantu abasigadde mu sayizi naki, naye nga basajja bamegganyi teboogerwako. Ebyo bimanyiddwa, ebyo bimanyiddwa. Hatta ne bigabira mawanga nti abasajja ejje lyagundu bwe likulumba omutawaana gw'amaanyi, basajja abo balwanyi n'ebifaanako bwe bityo.
kale bano bwe tebaali bafaanana. Inna fiha qauman jabbarin, bamwanukula nti amawulire wagafunye bantu botugamba genda okweŋŋanga fe otumanyi fe tubadde basajja bali awo bamesikini tuyonja nguudo wagundi wa Firauna tuuto tuzze twakayita mu mazzi gundi otulaba embeera experience onna mu ntalo tetunalwanako tetunakola tutya twambala genda abasajja bafaanako bwe batyo training eriwa n'ebifaanako bwe bityo byonna byawanuuzanga. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, beera mumativu tetugenda kuyingirayo okutuusa nga bafulumyeyo. Yani bamugamba batya bagambe bafulumeyo. Fa yakhruju minha, bwe banaafulumayo fa inna dakhilun, aw tuduka tuyingire. Genda maaso. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. mwalimu abasajja babiri, omu ku basajja abo ababiri bawula bagamba nti ye Yusha ibn Nun yali akyali muvubuka. Yusha ibn Nun ye yali omuvubuka ataawukana ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Allah nga yamuwa ilmu mpitirivu, nga yamuwa obulungi buyitirivu, era nga ne Nabbi Musa okubeera naye nga tamuva ku lusegere lwa bulungi obwo bungi bwe yali alina. Yusha ibn Nun n'omusajja omulala Allah gw'ataatugamba, bagamba abantu bano abantu baabwe nti abange udkhulu alayhimul bab, bannange tunaajeema tunaakomawa, bannange amawano ge tuyiseemu tegamala, bye tuzze tusobya tebimala, ensobi ze tuguddemu tezimala. Udkhulu alayhimul bab, mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli basajja tuli bakkiriza, tulina Allah bantu tebalina Allah, basajja bakaafu bamutawaana. Kyetuba tukola twesigamire Allah, tubeere nga tuyingira tulwanyisa abantu bano. Fa idha dakhaltumu, singa tukkiriza ne twewaayo ne tuwanikira Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagidde, Allah tagenda kutulekerera. Fa innakum ghalibun, tugenda kuyingira omulyango guno tulwanyisa abantu bano, tekigenda kutwala bbanga ddene nga abantu batubawangudde. Wa ala Allahi fatawakkalu, bannange twesigamire Allah in kuntum mu'minin, bwe tubanga ddala tuli bakkiriza. Genda maaso. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Bamugamba nti ebigambo byo bingi n'okunnyonnyola kulungi n'okukubiriza tukuwulidde, naye kino kyo kitegeere, lan nadkhulaha abadan, kikafuuwi tetugenda kuyingira mulyango ogwo, maadamu fiiha, ebbanga lye bamala nga bakyalimu. Bagamba nabbi waabwe Musa alayhi salatu wassalam, bw'oba olaba tuteekeddwa buteekwa kulwana, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, genda gwe ne Katonda wo mulwani, bwe munaamaliriza nga mubafulumizaawo mujje mututegeeze wano we mutuleseyo mujje tusanga. Inna hahuna qaidun, fe tutudde wano tetuvaawo tetwolekera mitawaana. Kitegereka bannange abo babani Israel nga sinnagendako sinnagaziwa, nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutuma mu basahaba. Tulabe hadith eno mu basahaba byamutumamu, yabagezesa n'olutalo olw'e Badr. Bajja ne balugwamu nga tebalwetegekedde, kubanga ekituufu baali tebazze kukola ki, baali tebazze kulwana, baali bazze ku mission ennyango bagituukirize babeere nga baddayo. Awamu n'ekyo bwe bagezesebwa n'okulwana, yatuuza basahaba n'abaga nti abange mulaba mutya,
tewali kyakukola tulina kubeera nga tulwana. Mugamba ki? Kitegereka? Bagenda kulwana n'ekibinja ekizze kyo nga kyetegekidde lutalo ate nga bo tebabadde ku nsonga yaki, wabula ng'embeera bwe yabeeranga baalina ebiso byabwe. Mwalimu Furusaani babiri, Al-Miqdaad ibn al-Aswad n'omulala, bwe baali mu lutalo olwo. Abalina embalaasi bali bameka? Kakati hadithi eno gyenjogerako eri mu Bukhari. Ibn Mas'ud agamba y'omu ku abo abaali mu lutalo olw'e Badiri, agamba shahidtu min al-Miqdaad ibn al-Aswad mashhadan la an akuna sahibu ahabbu ilayya mimma udila bihi. Al-Miqdaad al-Aswad al-Kindi ava mu kitundu ekiyitibwa Kinda mu ggwanga lya Yemeni mu kitundu ekiyitibwa Hadhramaut. Naye ali mu abo abantu be baali basenguka emabega eyo mu jahiliya ne bagenda ne bawangalira mu Bakuraishi. Fa huwa mulhaq bihim. Al-Miqdaad al-Aswad yali musajja mumegganyi mulwanyi namige radiyallahu anhu. Kati Ibn Mas'ud agamba nti abange Al-Miqdaad ibn al-Aswad yatulyako empeera, yatulyako mawqif, yani alina ekyengera kye yagwamu negomba okwegomba okw'amaanyi okubeera nga nze Allah gwe yawa ekyengera ekyo. Kyengera ki? Agamba nti ata nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u ala al-mushrikin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja eri basahaba olutalo bamaze okugezesebwa nalwo luli awo. Kakati ali mukulajanira Allah, mutonzi wange ntaasa n'abantu bange, ntaasa n'ejje lino, ntaasa n'abasiraamu bano bali awo mu bisatu n'omusobyo, ntaasa asaba yad'u ala al-mushrikin. Faqala, kyeyava agamba, ani agamba? Al-Miqdaad ibn Aswad yamugamba nti ya Rasulallah, owange gombaka wa Allah, oyinza okuba nga olina okutya mu mutima kuffe, kyoba oli awo tulimu entengereze, tulimu ekitengo, oba tuyinza okulekerera, oba tuyinza okudduka, oba tuli ku bunkenke. Yamugamba nti ya Rasulallah, owange gombaka wa Allah, la naqulu kama qala Musa, kama qala qawmu Musa, tetusobola kukugamba ng'abantu ba Musa bwe bakola batya, bwe bagamba Musa tifadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, genda ne Katonda omulwane ffe tuli wano tutudde. Kyavaga nti walakinna nuqatil an yaminik, wabula beera mu mativu nti tugenda kuuba ebitala nga tuli ku saidi eya ddyo. Wa an yasarik, ne kuki? Ne ku kkonowo. Wa an madha wa bayna yadayk, ne mu maaso. Wa khalfik, naruddawa ne mabega. Ekyo beera mu mativu tetugenda kukulekerera owange gombaka wa Allah tabaraka wa taala. Agamba Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, fara'aytu wajha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ashraq, nenda bekyenyi kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyonna nga kibuganye sanyu. Ibn Mas'ud agamba negomba singa yanze nafuna tawfiki ebigambo ebyo nembera nga nze nabigamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bano balaba ku bigero ku byamagero ebifaanana ng'ebyo abaana ba Isirayiri bakola batya, bye bafuna okwanukula nedda. Naye raba imaani gye balina ne tasdiq, era obeere nga teweewuunya okubeera nti umma y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ow'ekitiibwa Allah yagisukkulumya ku umamu zonna ezaakulembera, yagisukkulumya ku umamu zonna ezaakulembera olwa tasdiq ey'amaanyi, olw'obukkiriza obw'amaanyi bwe balina n'okwewaayo eri amazima n'amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Genda mu maaso Sharafa. Naam. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmil fasiqin. Yamugamba Nabbi Musa ng'agamba omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo byamuggwako n'anoonya ekyokubaanukula nga takikola atya, nga takiraba. Kyavadda eri omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nti omulezi wange siina kyenfuga okujjako nfuga mwoyo gwange noono muganda wange, kubanga ye nabbi Harun alayhi salatu wassalam yantalina shak kukubeera nti nali bunaayira n'ekyo abo abantu kye baliko, obwo obwononefu n'obwo obubuze obw'amaanyi bwe baliko, n'okwekuza okutatendeka ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin, tukusaba ya Allah otutaasa oteekewo enjawulo wakati waffe ne bannaffe. Atya
okubeera nga omutawaana Allah gwagenda okussa yamaze okufiiringa nti kakati wali kiddirira okujjako waliwo omutawaana Allah gwagenda okussa naye tukusaba ya Allah ffe tutalize kitegereka omutawaana gwakka oba tegwakka era gwakka Allah yagan fa innaha muharramatun alaykum 40 sanatan naam fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard Allah yafulumya ekiragiro ti abantu bano bwabeera nga bwe bafaananye then ekibuga kino enseene ensuubize eziziddwa kubo ebbanga lya myaka 40 singa bali awo batudde yatihuna fil ard babeere mu nsi nga babungeeta naye nga tebasobola kulungama kutuuka wali kifo kino naye babeera kale nga bagadde nnyo kati bamaliridde okubeera nga balwana tebasobola kulungama kutuuka wali kifo ekyo ewali omulyango ogwo ebali balina okubeera nga bayingirira ekifo ekyo ne bayingira mu kiyitibwa zamanu attaihi yatihuna fil ard yamshuna fi ardi sina taihin batambula mu nsi ya Sina nga babungeeta naye nga byonna ebikola Allah kyayibawadde amazzi gaabwe galejjinja balirina manna ne saluwa bakyamulina bakyaye amakulu ebyokulya bakola batya babirina gamam Allah teyibajjako byonna yebalekera kikyabamye tebasobola kulungama kutuuka eri kifo ekyo batambulanga ne batambula nga besanga bali awo batandikidde wabula ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabawa kwe kubeera nti nno bannabbi bano ababiri nabbi Musa ne nabbi Harun basigala bali wamu n'abantu bano naye nga bo balungama ne batambula ne bagenda ebweru ne bagenda wonna gye bagadde ne bakomawo ne babeera n'abantu bano kitegereka bagenda kubeera mu zamani tayi ya myaka 40 myaka 40 kakati zamani ya tayi eyo erimu ebintu bingi ebyagirimu bingi nnyo ebyagirimu naye nga yalina hikima nene okuviira Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yagigera bawulama nga bagamba nti gwali musiba nga kibonezo kinene eri babani Israel naye nga ate mulimu hikima eyettendo eri abantu abo mu ngeri endala hikima ki nti omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala nabbi Musa alayhi salatu wassalam amaze okubeera nga establishinga ekitabo kya Tawrat agenda kweyambisa ekiseera ekyo ky'emyaka 40 nga afaqaha asomesa akenkula alunda omujiji omupya ogw'abaana ba Isirayiri abavubuka abaali bakyali abato babeere nga batarabba ala al-iman babeere nga balererwa ku bukkiriza babeere nga balererwa ku mbeera esinga ddala okubeera enki esinga okubeera ennungi era nga abo be bagenda okuwunzika nga baguddewo baiti al-Maqdis era mu kiseera ekyo mwe mwali okufa kw'abantu bangi mu bali bamawale bafiira mu biseera ebyo bangi baali bavudde eri ewa Firawuna abamu ne bafiira eri Garubala mukyagijjukira Garubala kyeki akatimba kali akasengejja omuzungu akayita filter nam Allah kyagenda abafiltaringa abakenenula okutuusa abasajja abalungi abavubuka abali ku aqida ne imani ne taqwa bwe bagenda okuva mu bantu abo babeere nga bakola ebyamagero mu lutalo kafungula nkete bwe bagenda okubeera nga balwana nga bali wansi wa komanda waabwe bwe tujja okulaba nti yali nabbi wa Allah ayitibwa Yusha ibn Nun kitegereka kakati bayingidde zamani ya taihi erina ebintu bingi ebyagirimu bingi nnyo betusoma mu Qur'an nga byali mu zamani eyo eya taihi emyaka emeka ejo emyaka 40 biki ebyalimu tugenda kukoonako byetusobola ebisigadde tujja bijjuza mu musomo gwaffe oguddako biidhni mawla jalla waala Allah agamba wa idh qultum ya Musa mwagamba abange mu abaana ba Isirayiri nga mukola nabbi Musa alayhi salatu wassalam mumugamba mutya lan nasbira ala ta'amin wahid awo nga bali mutaihi bakyali n'ebyokulya bya Allah subhanahu ebyavanga mu ggulu buli muntu byayinza okugamba olwaleero nti ebyokulya ebyo singa byozebwa
mu byokulya byaffe emirundi 10 nsigala ndidde ekintu ekyenjawulo kyenjogedde kitegereka nsigala ndidde ekintu ekyenjawulo bwe tukompeyalinga n'ebyaffe byetwerimira byetwejjira mu misiri gyaffe ebyo bivudde mu ggulu malayika zezibireeta naye nga bali mu kaseera ako akattayi baalaga Allah subhanahu wa ta'ala nti emmere eyo bagikooye si bamativu nayo wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid obugumikiza butuweddeko tetugenda kugumikiriza kubeera okwo manne salwa tuli okwo tetulina gwe twazza lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak tuyambe okuwole katondawo yukhriju lana hatta nenjogera eno yokka eraga obukendeevu bw'eddiini nam fad'u lana rabbak kola katondawo Allah okugitulaga atusongera ku bukendeevu bw'empisa zaabwe n'obwetoowaze bwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti emitima gyabwe tegyali kumpi na mutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala wa illa baali badde bagamba fad'u lana rabbana tukoowolera omutonzi waffe omulezi waffe kiraga obwokumpi bwabwe eri omutonzi oyo ne fad'u lana rabbak koowoola katondawo yukhriju lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa basaliha wa adasiha wa basaliha adasi yesoka basali nekoletya neddako tusabire katonda akkirize naffe tufuukeko abalimisa n'abalimi tuyingire emisiri tubeerenga ffeffe nyini twerimira tuyina emikono lwaki tubeeranga abatalina mikono naffe tutandika okwerimira tusobole okulya katungulu ketwalyanga eri wa Firawuna tusobole okulya ku adasi kyeki adasi bubeera buweke bwa kyenvu obulala bubeera bwa kitaka nga butono nnyo nga buki bufaananamu akaweke ka habati sauda ne bwo bukasinga ku katono obunene naye nga bufaananamu akaweke kaki ka habati asauda kakati obuntu obwo zibanva babulyanga bijanjalo abawarabu babulyanga bijanjalo kala yabwo mulaba buno buukawo obwa kyenvu no obubeera obwa hafu obwo ye kala eyo bwetyo bufaanana naye nga bwo butono era bukubyeko mu bawarabu kakati baagala adas baagala balye ku adas baagala balye ku kitha yaliwa ye chukamba abala bagamba emboga kakati min madha min baqliha albaqli bimanyiddwa bintu nvandirwa okutwaliza wamu bidodododo bifaanako bwe bityo min baqliha wa fumiha eyo sigimanyi wa kithaiha yechukamba wa fumiha eyo sigimanyi wa basaliha bwe butungulu wa adasi tugirabye Allah n'abagamba fumu ibedda oyo fumu eno fumu kirala katungulu kimayitibwa fumu bitha ate eno fao Allah yabagamba nti abange atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair nabbi waabwe Musa kyabaanukula yenyini yabagamba nti mulabanga ebyokulya ebiva ewa Allah bituuse ne biyingira mu bwongo bwammwe nga bye byawansi ku bino bye mugenda okwerimira atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair ihbitu misra ukibanga bwe kito bikiri kale muyingire ennimiro abamu balowooza nti Misiri eri wano etegeeza okuddayo emisiri nedda ekyo si bwe kityo bwe kiri misra togirabanga eriko tanwin ihbitu misra togiranga eriko alifu ng'eriko ne tanwin ate kaida egamba etya ebifo amawanga tebigendako tanwin abada kitegereka kitegeeza kino si kifo ekiri specific nga bwolaba Misiri n'ebirala bifaanaganako bwe bityo ekyokubiri jamu ya Misra kitegeeza ati ekifo kyonna mu bifo jamu yakyo eyitibwa amsar ihbitu misra kyategeeza awe nyini mu kifo ekyo ekya Sinai wikiri mubake enkumbi kale mutandika okulima fa inna lakum ma sa'altum kyemusabye Allah kibawadde awo man nesaluwa webyakoma man nesaluwa webyakola bitya webyakoma wabula waliwo obuntu bwasigaliranga kubanga emmere yavundanga teyononekanga
waliwo obuntuntu obwasigalira mu manne ne salwa, obuntu obwakuŋŋaanyizibwa ne bubaako omulimu ogubukolebwamu nga bwe tujja okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala. Awo tulabyewo ensonga esooka eyali mu zamani ya attayi ey'okubeera nti nno bakola ki, bagamba emmere tugikooye, era awo batandikira amatungulu, we batandikira nakati, we batandikira obutula n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kaka tugenda kulaba ensonga endala ez'enjawulo ezaaliwo mu zamani ya tayi mu musomo gwaffe ogujja biidhnil mawla jalla wa ala. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.